ennaku zino waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikoonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri, naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa? Sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Awangale ayi Masomoji Omuterega Chuchu Bene Lukoma Nantawetwa. Bigambo bya Ssaabasajja Kabaka gye buvuddeko. Ensonga ya Buganda okuggyibwa ku maapu ya Uganda efuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Ensonga eno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga we kiri nti alengerera wala yasooka kugyogerako omwezi guli mu bitundu by'e Kalungu awo. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ayogera ku nsonga y'okuba nti maapu ya Uganda, Buganda etandise okuba nga esendwa na luti. Maapu ezitandise okuba nga zivaayo ziraga nga Buganda teriiko ku maapu eyo. Ssaabasajja Kabaka yakyogerako. Wabula gye bugenze bujja nga bitambula, obutambi bwongedde okuba nga bulabika, obutabo obw'enjawulo obukubibwa obupya, n'ebipande oba charts eziriko maapu ya Uganda zongera okuba nga ziraga nga Buganda teriiko. Bw'otunuuliramuko nkulaze maapu bbiri ez'enjawulo. Maapu emu erimu regions zonna eza tribes ez'enjawulo mu Uganda. Era bw'otunuulira emu ku zo esookera ddala eyali eraga Buganda, bw'otunuulira kuliko West Nile, basayidi eyo ya West Nile, bw'otuna kuliko Acholi okuva Manafu Abacholi, kuliko Karamojja, kuliko region eyo eya Lango, kuliko region eyo eya Teso, kuliko region eyo eya Bunyoro, kuliko region eyo eya Busoga, Ankole, n'ebitundu ebirala. Era ne Buganda ogirabira ddala nga yeemu kuzisinga okubeera ennene ddala. Ate nga Buganda eno bw'oba weetegereza bulungi mukwano gwange eri ku Nalubaale butereevu, era nga bw'olaba Busoga sayidi wali ku maapu eyo. Wabula eyo ye maapu agyoyinza okugamba nti entuufu oba maapu ejjudde eriko Buganda mu bujjuvu bwayo. Kati Kalumanywera avaawa oba obuzibu obunene buviira ddala wa? Ye maapu eyo ey'okubiri endala gy'oyinza okulaba. Essaawa zino maapu eyo ey'okubiri yetandise okuba nga etambuzibwa, era yeesinza okuba nga etabula abantu bonna okuva mu Buganda, n'abantu abagoberera Buganda, n'abantu abaagaliza Buganda ebirungi. Maapu eno ey'okubiri gy'olaba eriko bulungi ebitundu nga bwe mbikumenyedde okusooka wali. West Nile kweri bulungi, Acholi region kweri bulungi, Karamojja kweri, Lango kweri, Teso ogiraba bulungi, Bugisu Baganda baffe okuva e Bugisu kweri bulungi nnyo. Bwe weetegereza bulungi Busoga kweri, abo banga olabidde ddala bulungi awo. Abaganda baffe abakonjo abotunuliramu Bunyoro kweri, Ankole ne Toro. Kati
omulundi guno kyekisinze okubanga kitabula buli muganda n'alinnya mu kyoto n'agamba nti nedda tekisoboka. Bw'otunuulira maapu eno empya ewandibadde Buganda, ku maapu eno kwakutuddwamu ebitundu bibiri. Ebitundu bibiri ebyo ebyakutuddwamu, Buganda yayawuddwamu ebitundu bibiri ku maapu eno, ng'ekitundu ekimu baakitumye North Central, ekitundu ekirala ne bakituuma South Central. Era ku maapu eno balina ne we basongera Kampala. Kampala eyogerebwako, wabula Buganda teyogerebwako. Balaga North Central ne balaga ne South Central. Nti oba kyewandigambye nti kati Buganda erimu ey'amambuka n'ey'omumaserengeta, wabula ng'era Buganda teyogerebwako. So ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka wali we biviirayo ne birabikira ddala butereevu ku maapu ya Uganda eno. Bw'oba ng'otunuuliddemu omukulu amanyiddwa nga Judy Mbabaali okuva mu bitundu wali eby'e Masaka, ennaku z'omwezi zaali nga 17, yavaayo ne vice chairperson we omukyalo oyo amanyiddwa nga Janaati Nakiseka, ne bakuba emmeeza ne bagamba nti tekisobokera ddala yadde eddakiika emu okubeera nga kati maapu ezitandise okutambula. In fact maapu zino zaali zireeteddwa mu bitundu by'e Masaka district, nga batandise okuba nga baziweereza mu masomero n'ebitundu ebirala. Bano baakuba baalinya mu kyoto ne bagamba nti nedda ssebo, temugenda kujja wano Masaka eri mu Buganda mutuleetere maps ezitaliiko Buganda. Ekyo tekisoboka, tetusobola kukikkiriza. Omuteregga Bene Ssaabasajja Kabaka mu katambi ke tutandise nako, omulabidde ddala nga ekintu kino akivumirira n'okubeera nga yeewuunya ebigendererwa byabo bonna abatandise okubanga bakola bwe bati. Development zikyajja ku ani ayinza okuba nga ali emabega w'okukola kino. Abakola kino bagamba nti nno tekirina buzibu, era bagamba nti nedda tewaliwo nkyukakyuka yonna Buganda ekyayimiridde. Wabula ate abalala ne bakugamba nti ekitundu kyonna ekirina obukulembeze nga bw'olaba obwa Ssaabasajja Kabaka wano kirina okuba nga kiraba territories zaakyo we ziyisa, kirina okuba ne maapu yaakyo ng'eggumidde era ng'ejjudde, era ng'ebyo bye bimu ku biba bikola kingdom oba obwakabaka bwa Buganda. So bw'okeera n'obeera nti nno ofulumya maapu ey'eggwanga ng'ate bo toyinawo obulagidde, abamu bagamba nti kino kyandiba akagenderere okubaako ebimu ebiyisibwawo mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale tuli bakwongera okufuna obubaka obulala okuviira ddala mu gavumenti ya Buganda, na bonna abajagaliza ebirungi nga bakyagenda maaso n'okuba nti no bawa ebirowoozo eby'enjawulo ku kikolwa eky'okukeera ne babanga Buganda. Ku map tekyaliko era egenda kuzzibwako etya, byonna tulindiridde kubanga tutunuulira mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale nga tugenda wa President Museveni, njagala kutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School eryo lisangibwa Buwama ku Katebo. Enamba z'essimu nno z'olabaawo ku screen, osobola okubakoonako. Omwana batandikira ddala kindergarten paka P7. Kale akatambi kooli mu kulaba eddakiika eno, nkajjeko eddoboozi. Akatambi koolaba eddakiika eno katambi ka President Museveni. Ndowooza oyinza okulaba namungi w'omuntu eyabadde azze okubeerawo nga bw'osobola okuba nga weetegereza. Abantu babadde bangi
nga batenvuunya butenvuunya. Nno yabadde mu bitundu wali ebyekagadi oba yabadde Kagadi district President Museveni. So abantu bangi abazze President Museveni ensonga yabadde mututte side eyo yabadde agenda maaso okubanga akuba Raale. Wabula Raale eyo nga ebigendererwa byayo bya PDM oba kyoyinza okuyita parish development model. Kati akatambi kano kafulumiziddwa olwaleero era nga kafulumiziddwa ku mutimbagano oba ku mukutu gwa President Museveni yennyini ogwa Twitter nga yongera okulaga abantu nga bwe bajjumbidde n'okubeerawo ku Raale eno. Akatambi kano kagenze maaso n'okubanga kaawulamu abantu babiwayi bibiri. Abantu aba NUP bakubaganya empawa kantu kano wabula ate n'aba NRM nga bakubagana empawa. President Museveni ye yakataddeyo yabadde agenda maaso n'okubanga alaga amaanyi n'okuba nti abantu bakyagenda maaso n'okubanga bamusanyukira buli waba atuuse n'okubeera nti enkuŋŋaana bazijjumbira. Wabula aba NUP ne bagamba nti nedda ssebo essaawa zino okubeera ng'enteekateeka eno egenda maaso n'okubanga ebaawo kibanga ekiraga nti President Museveni atandise okubanga akuba kakuyege n'okuba nti anoonya akalulu newankubadde nga mu byabaddewo ku mukolo guno ayinza okubanga yabadde tayogera direct. Aba NUP ne batandika okugamba yii nedda ssebo lwaki ye abagenda maaso okuba nti naakuba enkuŋŋaana bwe ziti. Ate aba NRM ne bagamba nti kino akikola nga president agenda maaso okubanga asaggula n'okulambula okulaba enkola za PDM oba parish development model nga bwe yagitandika. So ebadde batto y'amaanyi ku social media awo nga bangi buli omu asikaza we. Aba NRM bagamba oye mutulengedde amaanyi mutulabye we tujjuza namungi w'omuntu. Abantu bo babadde bangi nnyo babadde bangi sayidi z'ekagadi eyo bangi ddala nga bw'olaba mu katambi ako. Abalanga bagamba nedda mulimba tekisoboka. Abamu bagamba nti nno akatambi kandiba nti bannaye ebigambo bibadde bingi ku social media olunaku olwaleero. Kati nze ne ngamba waayi akatambi ako lwaki sikakuleetera gwombuulire kyabadde kitya awo ekagadi mu buufu obwo. Bagenze maaso n'okuba nga baawulamu omukulu n'ajja ng'ayitamu bw'ati munamungi w'omuntu eyabadde azze bitundu by'ekagadi eyo. So abamu bagamba nedda tekiri feya omukulu ye kati ye agenda maaso n'okuba nga yeegazaanya nga banne bakompitinga nabo tebannaba kuba nga batandika. Naddala His Excellency Bobi Wine okuva wali mu NUP nga bwe kirindiriddwa nti omu kubagenda okuba nga bayimirira ku side ya opposition okubeera nga banyeenya Mwami Museveni n'omugamba nti sebo President Museveni entebe eyo gituweemu naffe tutuulemu tugende maaso n'okuba nga tukunkumula omukono mu kibya mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale bwe tuvaawoko awo Bebe cool dibeba dibantan Bebe cool ba wazuwena mukulu oyo nno alabika nga tagenda kuzikiza. Leka tulabeko ko wano katono. Nedda sebo kakazanyire mu mute akasigadde. Gwolaba ku screen edakiika eno that is Bebe Cool ng'aline mwana mlenzi amanyiddwa nga Joshua Baraka. Bebe Cool yalaze a lot of art by the way here. Obwedda bali ne Joshua Baraka nga buli omu agenda maaso okuba nti nno nga Bebe Cool wabulamu Joshua Baraka nti nedda tukakole bwe tuti tukawanvuye bwe kamala okuwanvwa tukakkirizeemukko bwe kati. After Bebe Cool releasing circumference of his album Break the Chains, anamaliza n'afulumya n'akayimba akalala kamanyiddwa nga motivation era okuva ku album eyo eya Break the Chains. Bebe Cool nga bw'omulaba ku screen yawo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Joshua Baraka bevumbye studio. Bebe Cool ebbanga lyonna agenze maaso n'okuba nga acknowledginga new school oba nga acknowledginga omuziki engeri gye gugenze maaso n'okuba nga gukyusaamu entambula gye gutambula n'okubeera nti waliwo new style ensangi zino abaana ze bagenda maaso n'okuba nti bawulira ab'omulembe guno. So Bebe Cool agenda maaso n'okuba nti akyuka n'omutindo
era agenda maaso n'okubanga atapinga nnyo mu audience eno empya. So yayingidde studio ne mwana mulenzi Joshua Baraka, era they are working on a project. Akayimba akasuubira okubanga kagenda kubeera massive. Ojja kuwulira engeri Bebe Cool ennaku zino gyayimbamu n'ennyimba zafulumya circumference, olya nga tachi ndala motivation, same stuff. So bw'ogamba nti nno yatudde ku luyimba ne Joshua Baraka, osuubira okuba nti era still Bebe Cool akyayita mu line eyo ey'okuba ekingereza, ate mu style ey'okubeera nti omuziki aguwa obudde bungi okulaba nti afulumya the best. Agezaako okubeera nti kati ekintu akikubira ddala. So after motivation, twandisuubira okulaba nga Bebe Cool afulumya another project ne mwana mulenzi Joshua Baraka. Joshua Baraka is one guy akuba Uganda, bw'agimaliza n'agenda n'akuba East Africa, bw'amaliza East Africa n'atalaga Africa. Joshua Baraka is one guy gw'otunuulira afunye nnyo ettutumu ebweru we Uganda n'okusinga Uganda wano, nti gayo oyo afulumya atwaliddwa n'ebisaawo abikubye, afunye nominations ku international level mu buufu obwo. So olaba nga Bebe Cool agenze maaso n'okubanga aleeta mwana mulenzi Joshua Baraka ku project, obanga bagenze maaso n'okubanga begatta wamu okubaako ne kye bafulumya. Osuubira busuubizi nti something good is yet to come out of this collaboration. So tulindiridde Joshua Baraka, Bebe Cool kye bagenda okubanga batufulumiza, era balaba mu studio nga balabuga nti bali mu kufumbira Munnayuganda ekiyinza okubanga kisinga. Nga tugenda mu story ya Tamale Mirundi Junior, njagala kutegeeza ku bannaffe aba Ejokuna Company Limited, abo bakugamba nti bakutunza oba bakuguza obukoko obw'olunaku olumu mukadde ke kamu ina majigo osobola okugaleeta ne bagaaluza. Batunda enkoko eza buli kika, Rainbow Roosters, batunda Saso, batunda Croilers, enkoko enkulu n'ento zonna bagenda maaso n'okuba nga babikola. Kati oba kasitoma waabwe omusawo w'ebisolo oba veterinary doctor bakuwa wa bwerere. Wakati nga mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior, sajja wa Katonda, nga bw'omulaba kati ayina malibu. Accident yamulese kyekimu, nalabye Shira Price asekerera mwana mulenzi bambi nga amuteereddeyo ka sound akamalibu ttole. Si ye yekka, n'abalala bangi bagenze basobola okuba nga basekerera Tamale Mirundi Junior olw'okuba nti accident gye yafunye teyamulese kyekimu, yamuyisizza bubi nnyo. Wakati nga Tamale Mirundi Junior embeera y'obulamu gy'alimu si nnungi, Bad Black kyebagamba kiro kyebagamba nti essanyu ly'ente, bagamba essanyu ly'amalembo ng'emaziga g'ente. Bad Black yakoze post, ne post eyo ng'esekerera eringa esekerera oba eseketerera mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior. Kekokola bakapost ku screen. Bad Black yagambye nti you all didn't tell me this was real. Bambi thank God omwana tukati wa malibu. Yiyi. Bad Black yagambye bwati you all didn't tell me this was real. Mwenna temwaŋŋambye nti kino kya ddala. Bambi thank God nti bambi twebaze Mukama omwana tukati wa malibu. Kati ate Bad Black yeebaza Katonda olw'okuba Junior ayina amalibu. Bambi thank God omwana tukati wa malibu. Kati simanyi oba Bad Black kiki ekyamusanyusizza okulaba nga Bad Black ayina amalibu. Musajja wa Katonda Junior buli amukwatako kati amusekerera lwakuba nti ayina amalibu. Wabula naye tatidde, yagambye nti anytime waakomerawo mugenda mulaba enkula ya malibu ttole. Nedda, mugenda mulaba nkola ya kimafiya very soon. Musajja wa Katonda oba bagenda kumuteeramu kati linnyo awe waagenze eddibu. Waliwo abadde bagenda maaso n'okuba nti no bakuba ebituli mu mbeera ye, wabula yagenze maaso n'okuba nga abeewuunya n'abasekerera. In fact nalabyeko ku kitanda abamu ku batabukira Junior wali bamujjukira olukiiko lw'ekikoolo lwamutabukira nga bamugoba. Kyobola abatogenda nga maaso nakubanga
osanga abooluganda nga bayomba n'obeeyingizaamu n'otandika okubanga obawabula ojja maliriza gwe mukyamu mu ddwaliro awo ssebo tamala emirundi junior gye yabadde abamu ku b'ekika abaamufuumuula mu kika bazze ne babeerawo kati mwabayogera b'ekika peperepe ne bagamba bingi bali bumu ssebo bateetera era bazze ne bamujanjaba zi KFC omulwadde ssebo alya KFC lwakubanga musajja wattu kati waaba yeekifo akiteeka sayidi eno tamala emirundi junior kati waaba asika ekifo ya KFC akiteeka sayidi eno takyasobola kubanga sayidi emu agirirako tamala emirundi junior tukusabira mukama asobole okuba nga akusuusa obulamu butereere abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu eno show emanyiddwa nga the night shift nagamba ne wogirabako ssaawa 6 ez'omutuntu ebeera ekyali night shift fe shift eyaffe ebezze mangu so genda maaso n'okuba nga vidiyo eno ogirayikinga. Thank you so much. Mwebale nnyo nnyini ddala. Leero saakoze introduction ya show omuterega Kabaka Ayibene abadde ayogera. Mubeere bulungi. Thank you so much.